Shakul Kakozo w'emyaka 25 omutuuze w'e Mabinde Sembabule gwe bakubye emigoba ntene ensambagere ebimukkiriza zira kumwa. Waliwo omutuuze abadde ayitaayita emabega w'ekibanja kye ekiriraanye enju ya neighbor kwe kusanga nga baadde basima enju omu nadduka munne nadduka n'ebintu ebimu naye ebintu ebimu basobodde okubikwata. Ono abadde tannafa n'alonkoma bamu ku babadde akolagana nabo naddala gye batunda bye babeera babbye. Moze Isa ne Waswa babeerawa Kabulunga. Ate otugambye abeera mu Nnyendo. Oli mugagga yabeera mu Nnyendo. Mugagga yani Faizo Zemanda naye yabatuma avuga taxi. Avuga kulwawa Avuga kuva mu Nnyendo Mateete. Ayina edduuka mu Nnyendo. Itunda ntebe masimu ufa. Bagamba bamusanze Rubona nga asima ennyumba ya mutuuze munnaabwe emisana ttuku ategerekeseko erya mmole okumubba. Akantu kano kalaba kati bo ke katakula muno munnanka ne mu joint muno kati joint zina bwakonamu omusumaali muno bwati bugenda gusima paka nanka nitafali bwe linafuwa Ali mu kutugamba mutibyo eri ku muti guli eri ku mumwanyi guli eri mu kufene oli ne mutunuli akantu kakozesa bannange olina amanyi oli muvubuka. Kigambibwa nti Kakoza ne munne ategerekeseko erya Moses bamaze kuketta mukyalo ono nti agendako waabwe mu kyalo ekya Namukaaka kwe kusalawo okulumba ne batandika okusima enju ye. Omulala adduse yawoza simanya ye Moze babuzaabuza musimanya tubeera Mawogola Sembabule simanya Kabulunga. Tuli bubi abantu embizi bazisala enkoko bazitwala buli kimu ennyumba bazimenya bana abantu tebakyayina mirembe eruku kumutuyambe nga poliisi. Abasirikale ba poliisi y'e Bukomansimbi bagenze okutuuka mu kifo kino Kakoza nga asigaddeko kiyiriitira era bw'atyo nassa ogw'enkomerero. Amyuka ssentebe w'ekyalo kino Yasin Kuwanimba n'abatuuze bategeezezza ng'obubbi bwe bususe nnyo mu kitundu kyabwe. Tukyagenda genda mu nnimiro tutya kutubba. Yo omusajja yakatunda emmotoka ye aganya bone ssente tezaasula kumala wiiki ne bajja ne basima enju ne bazitwala lw'ababbi batususseeko. bo engeri bwe bajja mu budde bw'okulima buli we balabe watali muntu bakyama era obubbi kuno bungi ekiro basobola okujja ne bagenda mu biyumba by'embizi embizi baleka bazisaliddeawo batwala ziwedde. Amyuka RDC Fred Pax Kalema avumiridde ekikolwa ky'abatuuze okutwalira amateeka mu ngalo. Obubbi mu byalo eno badde bweyongedde okuva emwanyi zibadde ziweddemu so twagala kuvumirira kutwalira amateeka mu ngalo nina okulabula ababbi tubalabula nti omuze gw'okubba mwali gulesse era tugenda noonyereza abantu bano abakoze kino babeere nga bavunaanibwa. Mu kiseera kino omulambo gutwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro e Bukomansimbi.